Open Media. Ku nsonga y'ebijambiya olugambo lutambudde okumala ebbanga guno omwaka kumpi gwa kusatu nga bagamba waliwo ekibinja ky'abantu 17 ebiva mu byalo oba mu miruka egyetoolodde Busaana n'egya Kitimbwa ne Kayonza. Abantu abo batemye abantu era bakwatiddwa naye information gye bawa ababakwata tebagiddamu ne baginona. Abantu abatubba abatema abantu nga n'abantu bamanyiddwa naye abantu baganye okwogera abantu abo. Tukutte abamu tuba tutteyo naye ekyembi nti bamala ne bavaayo. Abazadde batukoze bubi ab'abaana abo bakola ebikolobero. Bwe tubakwata ne tubatwalayo mu kooti bagenda ne batunda ebintu byabwe ebikalu naddala ng'ebibanja, embuzi, ente ne bagenda babanunulayo. Obuwalikirivu bwange buli bumu. Tusaba security nga y'amaanyi nnyo kubanga abatemu tubalina bano bangi ne bakiyamanizi babamanyi ovaawo bameeya babamanyi naye nga ife abagwira tebatubalamu magezi era omugwira twebagamba nti bakoone oba batte era abatuuze abagwira bwe bali kusinga kutta tewali balala bonna. Bakanumba emirundi 2 ne mu nyumba yange yennyini bakuba geeti yonna era omwenyini oyo ne mutwala paka Kayonga. Ne mutwala Kayonga bamulekula ne babalyamu emiliyoni 2 naye ng'ensonga zonna zaali ziwodde nga tugenda mu kooti ne fayiro gye ziri aliko fayiro 5. Tubadde ebbanga ddene nga tulaaja n'ogw'ebijambiya nga bisusse Busaana. Bwe tulina nti tulina amawanga mangi wano ewaffe ekayunga nga Busaana. Kati obumenyi bw'amateeka buzze bubeerawo okugeza nga tulina ekyalo ekimu kye bayita Kawuku. Ekyalo ekyo kyeyapasoni waakyo abaana abamu abakola ebikolobero atera okubawa olukusa ate ne badduka ne bagenda mu Sudaani ne bamalayo ebbanga eddene ne bamala ate ne bakomawo ne bategomya ekitundu. Busaana wano bamaze okumpi emyaka 3 abantu abavubuka beeteega abantu ne babatema n'abamu ne bafa niri ne botabaawo ekikolebwa kuva mu byakwerinda ekyo ne kigenda n'omulala ne bamulumba ne bamutema. Tulowooza nti walina okubaawo enkola eyamba ku nsonga y'ebyokwerinda naye ogenda okunoonyereza kati wano ekyalo ekituliraanye ekyekawuku nga batabanyi ba kyamaani abamu n'abazzukulu kyamaani w'ekyalo be bakulembera ekikwekweta ekitema abantu naye tebakwatibwako beerimbika nti BNRM ne beprotectingira omuli n'oyo omuvubuka ayitibwa Kenzo akulira akabinja akatema abantu. Kampeyini bwe zitandiika abeera mu tishaati za yero zakoleramu ebikolobero kubanga teyajja kumukwatako olw'okuba muwagizi w'NRM. Tulowooza nti walina okuba ebikyusibwa. Toyinza kubeera nga ku poliisi wano olinawo OC station naye nga bukyajja awezezza omwaka mulamba naye ng'atya n'okukuba olukiiko mu kitundu yeekweka bwekwesi talabika alabika kiro ng'agenda mu bbaala paatro n'akeera ku makya n'agipaakinga mu bbaala abantu banywera. Eyo si ye security gye twetaaga. Tusaba okuyambibwa okuva ewa IGP n'abatwala ebyokwerinda mu ggwanga okulaba nga embeera edda mu nteeko. Batemye abantu abasukka 20 mu kitundu kino. Olina Giso wa Town Council okulekoko era ali mu byennyanja bino yeetundira ebyennyanja. Kunoonyereza ki kwakola okuyamba ekitundu kino? Ensonga lwaki tulina obulumi mu kitundu kyaffe teri ali safe kubanga bano abavubuka abagenda ne batema abantu ekiro kye baatemamu abantu nasooka bawulira ku kikomera kyange bwe baavira ogenda okutema abantu. So tukubiriza naye bassebo ne bannyabo eriyo omwami gwe bayita Ddumba bazzukulu ba kyamaani 6 baamugwako ekiro ne bamutematema n'abategeera n'atwala obuvunaanyizibwa n'agenda ku poliisi ne bamujjanjaba nga ali mu kkoma nadda engulu. Yagenda okudda engulu nga abamu be baali bakutteko nga babatadde nga babawadde bondi babatadde okugenda okunoonyereza nti fayiro baagitutte owa state n'agamba ono gwe baatema alina okunoonyayo omujulizi akakasa nti bali abaamutema waliwo awo obujulizi. Obudde bwali bwakiro omuntu yali omu yasobola okwetegerezaako be yeetegerezaako otugambye nti oyagala bujulizi busingako awo. So olabya ddala nga waliwo ekitatambula bulungi saidi y'ebyokwerinda n'ofiisi ya state ng'erino okuprosecutinga emisango gino. Dokita Kitimbo Fred, nze obuzibu bwe nafuna mu kitundu wano Busaana ndi musajja musenze. Nagula ettaka wano wennyini. Ngula ettaka omwami yayanguza nasanga mukubo nga ntambula nali ndi ku ssimu bwenti mbeera ku ssimu nangamba nti ssebo onafunira ku ssente nze nali njagala ssente muwuli omulala
namukubira simu nangamba ajangu ekime sente milioni 2 manja agala milioni 2 ezo ngamba ajangu zikime omusajja namukubirawo wenyini yawo mukubo n'abatuze nga balaba amala okunkuba nze nenvaawo amanya agange nze Shirwana Zaidi chairman civil veteran Kayunga district nenge ekizibu ekiri wano ky'abasaidi olw'ensonga nti yo nga poliisi bakola omulimu gwabwe n'olukukwasa saidi n'agulemesa atya batta omukazi saidi nabawa milioni 2 nebabate ne bagenda mukadde mwange Hadadi balumba ekyuma kiba kyokye polisi nokaisiboka ne bakwata n'ebisi byonna batuka ku polisi batwala Kayunga saidi n'asigaza ebizibu bitwano ku polisi olwo yamala ennaku 3 ne bamuta nti omusango teguliimu oli n'akwata akaana kato ka myaka 10 ebugadu ne bamutuusa ku polisi era saidi n'amuta nga muwadde obukadde 3 kanye twebuuza lwaki saidi oyo wetwagenda okukibuuza yatugamba tezo ensonga zammwe olaba MP yalemererwa natwabirwa president nomugende eri Katonda sewaffe Katonda tunamusangawo ebijambi ebyo bisinze nnyo abaana bano beesibye nnyo ku puulu batandika ku puulu saa 12 ez'okumakya kasazi ba ssaawa emu baba balina kulumba bulumbi bakwatema biki kyokka ekintu ekyo ekya puulu baziremesezza mu tawuni nga bwe buzibu obukulu wano obusaana puulu zezivuddeko obuzibu kwali ne bwogenda essaawa eno tulina puulu nga 6 be baana nga 100 bakeera bukezi 12 ssaawa 4 batandika okutema abaana tetulina nsonga lwaki puulu ezo teziba bagana baana ba myaka 15 14 18 ate bwe batema abantu osanga batuuze nga bo ogwabwe akiyamanika akubagane n'akakiiko ewe tubaagala awo tukoze mulimu kyawo chairman alina okuba ne security committee aba ne defense nga alina security committee ne batuula abatuuze nga bw'obalaba ne bavetinga abantu abalina okuba ku ground bwe mba mulina abantu 5 nga bwe bagenda okulawuna akatundu awo nga bajja kuba akasimu osibusaana tuweyo abasirikale 2 tutambuleko nabo because bwogamba nti abasirikale bagenda kulawuna buli kyalo tebajja kumala ne bw'oba olina ebyalo nga 3 biranga birina security committee ne bw'obawa 2 bakuba ekyalo ne bakikola ki ne bakimala naye n'obukiiko bwa komiti tebuliimu bayirozi z'ebyalo temuzirina because bayirozi ziba kubanga zikola senga security committee ab'amaduuka bali wano naye bo ogwabwe gwa kutunda bwe bajja ne bababba akasente poliisi temukoze kimala ze sirinawo dduuka wano bwe mba temusobola kukola bayirozi tibanayo amabaala ganagalanga ku 6 era ebbaala olifunanga layisensi ne tugirabako ng'abeekyalo mwe banyini bisolo muzireka bulesaawo oba mulinawo ku kiraalo babbi ab'ekitimbwa waliwo bwe babbeewo ekitimbwa naye ng'agamba nti ye musawo wa kinnansi era ng'enteeza azireka bwe ziri awo n'agenda neyeebaka nti ye Katonda bagenda kukola ki enkeera batwala 5 teyagenda ku poliisi n'alinda bakatonda bakole ki tebakola kitiibwa azinaloze kasuule bikozi eddoboozi lyange ndirina kajja kugira amanya